Yes, Fadi TV jimbandiza kadde kano mwasibye mutya muli mutya following ne ku Fadi UK News na YouTube channel yange na kubasa mu subscribing ate munyigene kade comment section weri abakavontera mu comment section atosigalenga on following mwe bali nnyo kubanga mwa subscribing ni munyiga hane kade even ndagundozo omulengera muneko gwe mukolo gwe yasembayo kubanga akolaki agendako bali ne Shanitah yakolanga ku Bukedde TV yawerezanga emikolo n'embaga era ng'essaawa zinakola ku Delta TV ku Delta TV kwakolera awereza mikolo baali bonna nga babalengerawo munnange baali bonna nga boolekera mukolo gwe yasembayo kubanga akolaki agenda kate ebisire by'embeera yali mbi nnyo nno Evina kwa singo kubanga kyewunyisa agenza okufaata ng'embeera ebadde ng'egenda ekameeterera nga n'amaaso g'amalungi ogalaba gatandise okubanga gakola ki gavayo kubanga weetegereza ebifaananyi bya Evina gwe bya 2016 17 15 yali mukyala ng'alabika bulungi amaaso ge nga malungi bitya nga mwala alabika bulungi kubanga ekirwadde kyamulumba 2 kino ekirwadde ky'ensigo okulatika okumuluma 2 wekyatandika okubanga kikola ki kimulumba ne 2015 abalaba Evelyn Lagu abaludde nga mugobera music wa Evelyn Lagu 2016 2017 situation yali nnungi nnyo ng'era anyirira ng'alabika bulungi ng'azanya ne muzubayiri ebiseera ebyo omukyalo ono Evelyn Lagu ebiseera ebyo ng'anyirira ne maama Kitalo nnyo yafudde ekiri ebujjuko essaawa wali amakage nkiwa omulambo gye bagenda okubanga bakola ki bagutwale ntoza gye gujja okuva gutwalibwe ekalungu gye bagenda okubanga bamuziika tebana okubanga banawunsinga dates ez'okubanga haziikibwa balina okubanga bakola enteekateeka abafamire bakyali mu nteekateeka munange baali bagenda ku mukolo ne Evelyn ne Shanitah ow'emikolo n'embaga akola ku Delta TV yakolanga ku Bukedde TV naye yavaako ku Bukedde TV Evelyn Lagu abadde n'emikwano abadde n'abantu bangi abadde bamwagala ate abantu bamubeereddewo Bambi ng'akyali mulamu bakubira si bonna naye nga waliwo abantu abamubeereddewo abamuyiriddewo omubiri mukunji atasera kwegamba bateeka nawo ko okumusondera akasente era sente yazifuna bulungi Spice Diana abantu abasinga bayinza okwebuuza mukunji atasera yamuyambye mu ngeri ki mukunji atasera kugamba ayambye Evelyn Lagu n'okusinga abantu abalate abasinga mukunji atasera yambye Evelyn Lagu era amuyambye ng'akyali mulamu ne Spice Diana nsi bantu bemmanyi munange byebyo musubscribing ate munyige nekale Evelyn Lagu agenza okufanga atanse okubanga addamu okubanga anyirira n'endabika eringa gye yalina mu 2015 kyovula n'omutabani kimubuuseko okubanga mamafudde nga abatanse okubanga anyirira kubanga ebifaananyi ebyolengera awo embeera yali mbi nnyo ebifaananyi bikadde kokko embeera yali mbi ebiseera gwe mukolo gwe yasemba ogendako kati mu 2022 awo nga gwako yabatandise okubanga addamu okubanga atereera ng'ate mukazi mugumu sikini yatandise okubanga ekomawo nga kiraga nti waliwo ko ku njawulo naye ate kaseera kakoze ki ke kaseera kafiiriddemu kitalo nnyo nyini ddala mfolenga ku Fadi UK News nayo YouTube channel yange nataddeyo ennyumba ya Evelyn Lagu esangibwa ebujuuko nagitaddeyo ku Fadi UK News ginoonyeko YouTube channel yange updates nayo ntaddeyo neyo nenteekayo mwera